Okyalaba okwanjula n'embaga. Kakati muwala wange olunaku olwaleero ogenda kukkirira nga tukubira mu ngalo. Tukubaza chwa. Ogenda kukkirira nga tukubira mu ngalo. Eza chwa oba zikubebwa? Eza chwa. Era muwala wange bw'owulira teziwera tokakkana. Banaye tukuba chwa chwa chwa. Alinze engalo akkirire. Kiteekako engalo bannange. Abeeno. Abengonge! Tuteekeko engalo. Chwa muguzi kyamuli. Chwa. Muwala alinze engalo akkirire. Abempologoma nga tetuziwulira. Chwa. Nga tezinnawera aganya okukkirira teziwera. Atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Taata obadde alinze kayimba lindako era olukawulidde nakkirawo omwoyo nga yakutuddeko oyinza okusigala waggulu badde manyi otugamba ffe eno kumbe kulinawo juyisi anyooka. Okyalaba okwanjula n'embaga. Tulinawo ekitaagululo. Ekitagulu taata ekyo kyanguye kuba obudda kye tulinze ekitaguliro akitegedde hiru saiti. Kakati njagala okiwale ffenna tetuliiwo muliwo mwekka babiri era nga batera osigalawo nga abaana bagenza okusoma. Kampulire omwanirizaako nti n'omulenzi muwe tulabe. Awo nno mpulidde nange. Lirijeko akadooko lirijeko lijeko. Taata owulidde eddoboozi erizito waddoola? Ndiwulidde eryo. Musoka musemberere mumuwe hagazi mubune paka muzimuwe ku matu konna akakasenti jajja tuli banywevu. Linda kosoko muwe kahaga. Aha kati wako n'omulala muzinda naye amusanyukireko kahaga ako. Aha oyo mwetegereze nnyo yakebeera enjala. Nsanyuse nnyo okulaba omumbejja waffe omubwaki. Oyo
Ani omulala tannaba. Waliwo oyo ye akeberera ku. Kale. Weewaawo. Mumuwe kye mwamuleetedde. Muteekeko buli ekigendako. Mama kusagize nnyo. Nga wensonso oluyimba lwembadde nsinga okuga nti Mukama yaleese ensonga ddala abadde ensonga. Kituufu. Mulamu tukwanjiriza mu kika kyaffe eky'engonge. Wow. Ab'engonge nga sirabangalo. Kiki tetuzikiza. Ntumiddwa eri baaba wange. Baba wange George. Omugagga nkogeranga kaako. Eyakolamu. Mukube engalo. Ate omubede. Omunene. Ate n'ekirala kyenjagala okutegeeza. Sooka otuule ekyo ekirabo ekiri mu maaso go. Okiraba? Kyetegereze. Sooka okyetegereze Mama Queen nga simu. Okyetegereza? Akirabye. Olaba kikwatako. Kiraga nti nno ffe tukolamu gavumenti. Ate tuna ne companies zetukolamu. Soko kikubireko ekyo. Kikubire mu ngalo tukolagana ne gavumenti ate nga n'ebitongole ebinene bituliraanye. Njagala ba Prime Minister. Tujja. Kale. N'olwekyo onooba oyina gy'olaga. Saagala ate ogambe ate booda ate biki. Yakola ki? Ojja kulinnyanga nnyonyi wano ojja ng'okukwatanga. Ewa. Wano. Akwatanga ku keetaano. Soko kikubireko mu ngalo esamba. Bw'aba ayagala okulinnya ennyonyi. Olina gy'olaga. Weebale. Ate oba ng'onoonya communication okutuuka eri baaba wange. Saagala otawana ate biki. Ojja kukwatanga wano. Awaawo omukapapo. Bannaye kola ssente bweyagale mukube engalo. Oba onoonya ekyokunywa ng'ennyota ekuluma nga baba taliiwo. Ojja kukwatanga wano. Akwatanga ku pipo pawaawo. Akutamuko ebiri engalo ziriwa. Mulamu ng'alina okwagala eri omukyala. Era ne gwatwala mulungi. Era bayinza obyogera ku atali mulungi. Si awo yonoona ki obudde bwo. Ate wamma. Ate onooba ogenda ewaka ng'ogenda eri bazadde bo. Ojja kukwata wano. Mu ddipi. Awo mu ddipi bwe mwagala. Mpulize ku bantu ekyo tubuulire okikola otya okuba ng'onyerira ng'olina haiti ate ng'olina ne figa etwalika ku buko buli kimu nga kikwegamba kyekyo n'oyambala n'engoye eza honorable minister Nabbanja Era ajja kumponera akayimba akamuseeyi wangi wanje kye kiganye akusajja kayimba Banange nsanyusa bako basebo. Mwana Buganda ddala kaalinya gwo Bako banyago. bali wadde nga nabo bakusanyukira webale kujja bodda tulinze ggwe akaseka Sharita mazima wanvu tusiwa omukolo gw'abagole bano ku Delta TV tukole ku Sunday saa 11 mpaka emu.
Mukwano bali kubeera ng'olaba Delta TV tukole tuli wano n'abagole baffe bannange kye bakoze kyannamuka akalubumba bannange balaze ssente abantu bangi abantu basanyufu omukolo gwonna gwonna gwa bbeeyi baneensanyusa balaba kyamugole sebo mwana wa nnyabo kino ekyebbeeyi kyange kino kyolaba nkyagala era gyokola biro byonna nkoze biro byonna lwakibbeeyi kyange kino nkyagala nnyo kyana kyattu nkyagala nakamala ky'emyaka 8 kyakanzalira abaana 2 bombi bawala bambi nensawo olw'obulungi bwe nange nemuga kankulageko nsasula obulungi bwe babi omwami Kampala esanyu likabisa okikoze otya okola omukolo gwa bbeeyi bwe guti ekisooka nasooka nenyoonya bwe namala okunyoonya ngasaala kutawanya bulamu bwa muntu kati ng'ono omwana otawanya otya obulamu bwe omutawanya atya omwana wattu ng'olwo leko naawe kayimuwe buli kyemu kyayagala kyonna kiki ekirala ky'omusuubiza ng'ogyeko akanga ekyayagala ennyo kiki kyoyagala kyabakolera kyali bingi kajja okujja okulabiramu abazadde ko ngenda lowulidde kayimba kikoyagala oweereza omwami oleero ate naki bw'otafumbira mugagga olifumbiraani kayimba kikoyagala omuweereza mami nkusibirya entandere yakwagala obulamu kubanga kyenkulazeeko ndowooza kikakasa nti nkwagala era njagala otuule okkakkane ngenda kwagala obulamu bwo bwonna bwonna paka ate ye ono olumya akyolekeki kinyotalina webaze ku bantu abakubeeredde omukwano biki ebirala ebisinza okutambulira obulungi abako batudde mu ssaawa ate n'abantu ababaddize ku mukolo webaze ku bantu bannange sooka okwebaza naddala abantu ab'oku kyalo lwaggulu emuweruka beebale nnyo nezizaako n'emikwano gyange ab'emutundu weesinga okubeera beebale nnyo beebale nnyo naye mujje munneebuuzeeko byenkola mujje munneebuuzeeko byenkola Kampala manyikiddwa ngo omusajja atalina ttabu mwami George William Kivugu mutu badde kisobola kujja olwamwanyinaze George Kivumbi omubede mazima wa mushanita obimanyi naawe obimanyi
mbadde sobola butajja entanda gy'obasibirira mukwano sibirira abagolo abo ababiri Prose ne Mwanyinaze Kivumbi. Prose empisa zaatulaga n'okwagala takyusa talaba nti bye bino tibikomye bayina kati batandika butandisi bufumbo ate obufumbo guba mukka buli ekizze kyonna buli kyanaawulira ayingire mu kisenge mwama akimalira n'omwami we. Abantu bonna ab'ebbali tebamulemesa nga bwagumye emyaka 8 njagala ayongereko 02 zibeere sebo gyebale kale maama mwebale omukolo tukutuusa nange mukikoze tukikoze maama. abagole baffe oyagala bagamba kireero abagole baffe olunaku olwaleero mbebaza okulaba nga tutuuse ku kkula lino nga nebaza maama Queen okutubeererawo mu buli mbeera nebaza mwami Kivumbi George muganda wange okutubeererawo mu buli kimu. Mukama bongeze byonna bongere okufuna bazaala abaana n'abalongo. ani asinga okwagala munne nze singa okwagala abalongo asooka ogamba nti yasinga nga yasinga ani asinga okwagala munne akasembayo ani asinga okwagala munne mwewe kahaga mwebale kwagalana mukwano tova ku Delta TV tukole omukolo Kujja mukwano nja nkulaba ku TV webale kunyuma nawe webale kunyuma bannange omusajja akwagala tova ku Delta TV kati nyumire tukyagenda maaso n'Enjovu Junior School wamu ne Malakai Ecology wamu ne Sharita School of Beauty abagabudde wano ba Ushers wamu ne ba Bodyguard.